omukulembeze w'eggwanga lino Uganda tavaayo n'ayimiriza ekikwekweto ky'okukwata abantu nti olw'okuba tebawagira Nammeere ekyo ekikwekweto we kitava mu kibuga kino tugenda kwogera ebigambo bigenda okwayanimiriza amatu g'abantu. Lwaki tugenda kubyogera? Nti tubadde tusirikidde ebintu bino ebbanga nga tugamba oba oli awo omuntu ono President gwe yayamba n'abalala anaafunamu amagezi n'ategeera nti abantu alina okutambula nabo. Okumanya minisita ono President gwe yalonda wekka yayimiridde mu lukiiko n'agamba nti Abaganda tebategeera ate era sikimenyawo. Bwe tubanga Abaganda tetutegeera ng'ate gy'omusindisa okukola emirimu gino tunaatera okulangirira ekiddako kubanga bwe twali tugenda mu NRM twagenda ne twewandiisa. Tewali muntu yatutwalayo kwewandiisa. Ffe twagenda ne tukola ki? Bwe tubanga twewandiisa tugenda kulangirira ekiddako era mu lukiiko lw'abamawulire. Ate tetugenda kulangirira kiddako tugenda kwogera byonna ebyabaawo n'okufuuka MP. Tugenda kubyogera. Ne video tugenda kuzita. Kubanga abamutikingira obulu ne buteeka mu box tubamanyi. Tugenda kwogera ebigambo byonna. Bwe tuba tugenda kuva mu kibiina kino nga tulaba kyekimazeeko emirembe nakyo tugenda kukyogera. Kooti enkulu oba essiga eddamuzi kyaddaaki limaze okuba nga litegeeza okuwulira emisango egy'ebyobufuzi oba abo abaawaabibwa mu kalulu akaggwa akaliwo mu mwezi ogwa January ng'ennaku z'omwezi 15 emaze okuba ng'eyisa ekiragiro batandike beetegeke okuwulirwa eri abaawaabirwa kutandika mu bwangu ddala. Ekiri e Masaka kitokota Justin Nammeere ku luno tawona tuleesa ag'omunda tulondodde ensonga eno tugifeffesse byonna tulakalira mbikuletedde akawungezi konna kuno olwaleero. Jeno Katumba Wamala avuddeyo ne yeegaana ebyokubanga alina kyamanyi ku by'oluguudo olwa Busega Mpigi Express Highway. Bannakibiina ki NUP abasiba omwenda bano abasonyiddwa gavumenti oluvannyuma lw'okukkaanya nabo obadde okimanyi nti gavumenti erina enteekateeka ebatwala tetumanyiwa ne bagenda mu kubudaabudibwa nti gavumenti erina omulimu omunene gwe bateekateekedde okugenda okubanga ebabudaabuda. Nze naawe lowooza ku kyankwanzi mukutu gwa Eke TV Media musajja wa Kabaka da Energy Master Chopa Uganda nkomyewo nate akawungezi konna kuno olwaleero nsonga za mawulire zetugenda okubanga tutunulira nate akawungezi konna ku luno nga bwe bitambudde munda mu nnyaffe Uganda. Ekibiina ki National Unity Platform amakya gonna kuno olwaleero basinzidde wali ku kitebe kyabwe e Makerere Kavule Headquarters NUP Headquarters bogedde ku nsonga nnyingi naddala eri abasibe bano abakasonyebwa gavumenti bekutegeezezako wali waggulu nti bano bandibanga gavumenti egamba ebeetaaga bagende babudaabudibwe. Gavumenti egamba kale muzikirize tugende mu nsonga y'amawulire ng'obwongedde akawungezi konna ku luno olwaleero bannyabo ne basebo. Olunaku olwaleero essiga eddamuzi mu butongole tugenda e Masaka eyo tulabe bugenza okwongera akawungezi konna ku lwaleero nga ekibiina ki NRM olutalo lw'amaanyi wakati wa Justin Nammeere n'abakulembeze ba kibiina ki NRM mu bbendobende ery'e Masaka likutte wansi ne waggulu. Waliwo ebyama ebivuddeyo
waliwo ebizuuliddwa tugenda kugenda naye nzikiriza tusookere ku Ssiga Eddamuzi. Kakati bw'obanga oli munnakibiina ki NUP wano wulirizawo bulungi nnyo n'obwegendereza otegeere kiki ekigenda mu maaso akawungezi konna kuno olwaleero. David Lois Rubongoya omumanyi ono yavuganya ku ky'omubaka owa Kampala. Yes, Kampala Central. Ono yagenda mu kooti n'addukirayo n'awaabira Misa Kabanda nti ono yakwata mu kalulu ke. Abantu b'e Kalungu, Aisha Sekindi, Minisita wa by'amazzi, Mama Namiro Zinga Shakira, Mama Kalungu, muwulirize bulungi nnyo. Emmanuel Magola, bantu ba Busiro East constituency, namwe muwulirize. Basebo n'abanyabo bugenzo kungera kawungezi konna kuno olwaleero nga Essiga Eddamuzi liyisizza ebbaluwa mu butongole neeweebwa abo abavunaana n'abavunaanwa ku misango gy'ebyobufuzi abo abawaabibwa abantu sekinnoomu. Mbadde okutegeezako wali wansi nti mu Kampala Central David Lois Rubongoya munnakibiina ki National Unity Platform yagenda mu maaso addukira mu kooti ng'awakanya obuwanguzi oba ng'awakanya okukulembera kwa Misa Hajati Kabanda. Bannakampala, Lois Rubongoya mwalumiriza Misa Kabanda okubanga yakwata mu kalulu. Kakati kooti emaze okubanga olunaku lwaleero etegeeza mwetegeke buli kimu kiwedde emisango gigenda kubanga giddamu buto okubanga gitandika. Oyo omu Mama Masaka ani Lozi Nalubowa. Ye Lozi Nalubowa munyambeko ko abantu be Masaka sogera linnya kyamu. Lozi Nalubowa ono nga yagenda mu kooti n'awawaabira Justin Namere kano waakavuunuka akaseera kayitamu. Bwe tulaba nga akavuunise ng'ayina wiini tumanye nti okusamira kikulu. Waliwo omukulembeze agambye nti omukyala akyusakyusa omubiri gwe busobola okukya ku makya leero nga munene ne bukyenkya nga mutono. Tugenda kuba nga tutuukawo. Abange mukakkane, tugenda kuba nga tutuukawo. Kakati Nalubowa, yes, Lozi Nalubowa ono munnakibiina ki NUP yagenda maaso n'okuba nga awaabira Justin Namere yamunyagako obuwanguzi bwe. Kakati kooti emaze okuba nga emusaavinga emugambye weetegeke mu kaseera katono nnyo tugenda kubayita mutandike. Omulala musajja wa Kabaka mutuwe mbawadde kaani Hajati Misa Kabanda munnakibiina ki NRM yawawaabirwa David Lois Rubongoya munnakibiina ki NUP, Justin Namere munnakibiina ki NRM awawaabirwa munnakibiina ki NUP Lozi Nalubowa Masaka City. Tusale tugende awalala wani wano. Emmanuel Magola ono awawaabirwa Mukulu Kiyimba munnakibiina ki NRM. Emmanuel Magola Independent NUP kano kankaddemu mukawulire. Emmanuel Magola Independent NUP kitegeeza wa independent talina kibiina naye mu mutima gwe n'enzikiriza ye akkiririza mu National Unity Platform. Y'omu kuba maze okubanga baweebwa ebbaluwa kooti okubanga yeetegeka banga si ddene agenda kuyitibwa abitebye. Njogeddeko n'abantu b'e Kalungu. Aisha Sekindi ono nga independent NRM. Aisha Sekindi independent NRM
ono awawaabirwa munnakibiina ki NRM atali independent. Mu kalungu eyo waliyo okulya n'okukomba essuwaani mu kamyufu k'ekibiina ki NRM era gye byagenda okuggwera nga Aisha Ssekindi amiddwa tiketi ey'ekibiina ki NRM. Tiketi neweebwa omukazi oyo sagala kumalirako obudde nnyina wendaga. Kati oyo yaweebwa tiketi ey'ekibiina ki NRM batuuka mu kalulu bannakalungu mbu tebaamulonda aba NRM basalawo balonde ono eyajjira ku independent ataaweebwa tiketi ya kibiina ki NRM nga ye Aisha Ssekindi oba kategerekese. Aisha Ssekindi wadde munnakibiina ki NRM naye mu kalulu ka 2026 NRM tiyamuwa kaadi oba tiketi yaayo yaweebwa mukyala mulala wabula kyokka oba agenda mu kalulu eyaweebwa tiketi y'ekibiina ki NRM mu kalungu n'atayitamu mbu bannakalungu ne balonda ani balonda Aisha Ssekindi wabula wano wansi waliwo omukyala nga ne wenjogerera mu kaseera kano ebiyengeyenge n'omutima gunnuma gumunumira anoyo Mama Kalungu Zinga Shakira Namiro munnakibiina ki NUP ono kiri mu girasi nti bannakalungu mu kifo kya Women MP balonda omukyalo ono n'erinnya ne bamuwa lya Mama Kalungu wabula y'omu kubabbibwa. Aisha Ssekindi najja ng'omubaka wa parliament omukyala owa Kalungu kakati naye amaze okuba nga alisiivinga bayitha wenno. Okimanyi buli wa NRM gwe nnaakawogerako kati minisita Mulamba nkajjukidde bulungi kubanga Misa Kabanda minisita wa Kampala bwe mba seerabidde, Justin Nammere minisita wa local government, ono Aisha Ssekindi minisita w'amazzi mu gavumenti ya NRM wadde mu kalulu nkugambye yajjanga independent ono minisita mu kibiina ki NRM oba mu gavumenti eno egenda mu maaso okufuga eggwanga lya Uganda ya Mwami Museveni. N'abalala bangi ndebyeko Tumukunde, Jimwe Muhezi, minisita Baryomunsi bonna abo kote emaze okuba nga ebasaavinga ebagamba mwetegeke enteekateeka ez'okuwulya emisango gyammwe etandise mbagirawo tugenda kuba nga tugiwuliriza era kote evuddeyo neetegeeza nti mutusonyiwe okulwawo ebbanga libadde ebbula lya nsimbi naye nti kati buli kimu kiri mulaala, buli kimu kiri mulaala. Tugenda kuwuliza emisango gino kakati ndowooza mutandike mwetegeke kooti ebategeezezza nti enteekateeka z'okulya emisango gyammwe egenda ddala mu maaso mu kaseera mpawo kaaga gigenda kuba nga gitandika okuba nga giwulirwa ggwanga lya Uganda mukutu gwa AK TV Media. Wano yugi omuweerezaawo nze akyabukadde muzaamugula akawungezi konna ku luno olwaleero. Basebo ne bannyabo mbadde njagala tugende e Masaka eyo naye era nga sinnagendayo nzikiriza olunaku olwaleero eyali minisita wa Works omukulu Jeno Katumba Wamala avuddeyo n'alajana n'agamba ate mukikomye muleke okunsibako amatu gaaki gengo okundiisa kimpologoma munyambekaawo abamanyi engero manyifu abasoga ku ngero zaagaana. Kakati minisita Katumba Wamala essaawa zino kozi ali mu minisitule yaki public service atula wandegeya bwe mba nga seerabidde bw'abanga eyo gyali nyinza okuba nga Katumba Wamala tali mu minister of water like that. Kale tugende wonna waali. Kakati olunaku lwaleero avuddeyo n'atangaza eggwanga n'abagamba mundeke temuddamu kunjogerako. Mujjukire ennaku eziise minisita owa Works mukulu bya Mukama musajja akoze n'olunaku oluyise yabadde ebitundu byakyotera waliwo wekyotera wano yabaddeeyo gye yaweeredde abazungu
abagenda maaso kubanga bakola oluguudo ennaku 9 bwebanga tebamaliriza kukola luguudo olwakyotera Masaka kyotera Mutukula bagenda kubanga bagobebwa ate era baliwe bazze n'ensimbi zibadde bakakozesaako oluguudo olwo. Kakati kubali tukyali awo omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti naye n'atandika eddimu eddene eryokubanga abalirira sofa enteekateeka ne budget eri ku luguudo lwa Busega Impigi Express Highway gye baazulidde amavuunya amangi ebitagambika. Uliriza ku luguudo luno olwa Busega Impigi Express Highway watandika mu biseera nga Minister wa Works ye Mwami Wamala Katumba General. Okusinziira ku nteekateeka yasooka oba budget eyaliwo nga oluguudo luno lutandikibwa abakulu gye baabalirira mu kusooka mpaka gye lunaggweera yali ezitowa trillion emu n'obuwumbi 300 bweddu. Nedda budget yasooka yali ebalirwamu trillion emu n'obuwumbi 507. Ulira kano kankaddemu kayinza okubabuzaabuza. Budget yasooka ey'okukola oluguudo luno olwa Busega Mpigi Express Highway nga Minister Wamala Katumba ye Minister wa Works ebiseera ebyo yali ezitowa trillion emu n'obuwumbi 507. Oluvannyuma lwa Minister Byamukama ono omujja eyadda mu bigere bya Katumba Wamala okusituka nga Minister owa Works n'agenda mu kifo ekyo oba ku luguudo olwo alabe enkola ebadde egenda maaso gye baakizuulira nti ensimbi zaapaaluuzibwa zaayongezebwamu nnyo okusinziira ku ezo ezaali zirina okuba nga zikola oluguudo olwo ebyagenda okuggwera nga babaze trillion emu n'obuwumbi 300 bokka. Kugambye esooka trillion emu n'obuwumbi 507 byabaka magendo okukola bw'ati nga oluguudo luno lulina okuggwera mu trillion emu n'obuwumbi 300 okuva ku trillion emu n'obuwumbi 507 ebyali byasooka okubanga bibagibwa wansi wa Minister Katumba Wamala ng'akyali mu office eya Minister owa Works. Kakati Katumba Wamala olunaku lwaleero avudde n'agamba saagala kuddamu kuli ayokezza ekigambo kinene ate jjero yalwanamu n'amukola ki kunjasamira nkateera embunda natunga obwogerero ogwali omubuyinza niffe twamuleeta kati temulina kye mwingamba. Anaayogera Katumba Wamala agambye temuddamu kubanga munjasamira. Nze mu biseera byange bwe nabeera mu Minister of Works siina nteekateeka yonna gye neenyigiramu naddala nga ya byansimbi ebikola enguudo. Mu kaseera ako waliwo kyaliwo ekitongole ekya UNRA ye yali evunaanyizibwa ku nsimbi ezikola enguudo ne zisansanyibwa mu nteekateeka mu projekiti yonna ey'okubanga ekola enguudo munda mu ggwanga erya Uganda. So nze kazibe ensimbi bagenda nga direct straight mu Ministry of Finance ne bajjayo ensimbi bo ze baayagala. Temuddamu kunsibako matu ga kabirizi Suna Beni nembazira tone Kayibanda ano omulala awo muteekewo Maswanku naye atandika okubirya bajje bandye kale bajja okubawo ng'olina erinnya nga bakimanyi nti gwe mu kulya akantu kano gwe Star Suna Beni mbazira tone Kayibanda Maswanku ne gurupu yo kati Katumba Wamala agamba temubinsibaako ebyo nze just nali Minister nga ntula butuzi mu office n'okulondola sayina ensonga lwaki nnondola kubanga UNRA yaliwo okubanga egoberera UNRA CURA nedda UNRA yaliwo okubanga erondola emirimu gyonna egyali gigenda maaso mu kukolebwa mu kukola enguudo. So mundeke temuddamu kunyiga kigambo kyonna. Nze Katumba Wamala nalwana nkateera embunda mundeke temuddamu kunjasamira. Ndijje n'ogenda kunkola kigamba kyogedde musajja wa Kabaka one UG the Chopa Uganda the Energy Master nkyabukadde muzamugula badange muzikirize mbajjukize ng'ennaku z'omwezi 10
omwezi ogw'ekkumi mbakoola mwenna mujje wali ku Darudi Bar and Lodge Kololo mujje mumpagire tuli mu kujja kuza emyaka 15 mu mawulire ate nga tubategekedde show gye bayita Fayiro ku Meza live mu class tugenda gibaweereza live ku stage mitwalo 2 mitwalo 5 mitwalo 3 mitwalo 5 n'akakadde banange mujje mumpagire tiketi we ziri zigulibwa nkyayinawo ku tiketi baganda bange abasinzire emitala w'amayanja munnoonyeko ku namba y'essimu 0759 02 764 ngambye abali emitala w'amayanja munguleko ku tiketi munnoonyeko ku namba y'essimu 0759 02 764 akanamba keeko kali ku WhatsApp musajja wa Kabaka nguzeyo tiketi 27 ez'emitwalo 2 ez'emitwalo 5 ez'asatu oba 5 n'akakadde ate gwe nja kusiba we bukola ki bujaguzo mujje mumpagire nakusomezi 10 omwezi ogw'ekkumi wali ku Darudi Bar and Lodge Kololo wetugenda okubeera nga tubeera mu Fayiro ku Meza live mu class tugenda baweereza live tuli mubateekateekera mukimanye nti ndi mu kubafumbira mujje mumpagire kakati mbadde njagala Katumba Wamala tumulekaawo tuyingire Masaka City ekiryo kitokota ekiri e Masaka basebo ne banyabo kitokota eri omukyala Justin Namere mukutandika nabazanyidde obutambi oba akatambi kemwalabye obulungi naye emabega w'akatambi ako abatambudde nange ku makya mbalaze ne mbategeeza nti Minister Justin Namere ayawukanye ne mukama we Minister Baramu Barugahare abatambudde nange ku makya mbibagambye ebyo mwawulidde nga Namere ono yeemulugunya ku kya Minister Baramu Barugahare okukwata essimu n'agiteeka mu loud speaker n'akubira kitaawe ku byekuusa mbono yenyigira mu kubba ettaka oba mu kugoba abatuuze mu bitundu eby'Erakai. Namere yavudde jjo n'agenda mu mawulire n'atabukira Minister Baramu Barugahare ne Minister Aruna Kasolo byabanene kakati olunaku olwaleero bannakibiina ki NRM bagenze maaso nga bakulembeddwamu ssentebe wa kibiina ki NRM e Masaka Mwami Bulegeya banaabiri Justin Namere mu maaso n'abakulembeze abalala byonna byogenda okulaba lwakisoka n'enkujjukiza wajje biva byonna wajje biva olunaku oluyise nkutegeezezzaako Minister Baramu Barugahare yali ne Justin Namere ennaku eziyise bali Rakai ne bakubira taata wa Namere bamulanga kisempijja nga baagala atangazeemu ku byogerebwa abatuuze mu bitundu eby'Erakai nti ono azze abagoba ku byalo. Namere ekyamunyinzizza n'ajja mu mawulire n'ayogera byeyogedde byengenda okuzannyira naye kati nzikiriza tuddeyo nkulaga akatambi Baramu Barugahare kiyakwata essimu n'akubira bamulanga kisempijja olutalo luno obutuukidde olunaku olwaleero okusaguuka byonna byolaba weebiva wakitonzikiriza ne tugendayo oluvannyuma n'enkomawo ne twolekera kanzije ndi bulungi kojja ndi wano Erakai mu lukiiko lw'abakulembeze b'Erakai baleseemu ensonga nti Honorable Sempijja bamulanga ki asenda ebyalo 3 ng'agobawo abantu akozesa emmundu ne mbagamba oyo abeerako jjange temutumye mwesitukidde ne mbagamba ekisooka ngenda mukubira nga bawulira era nkukubidde essimu nga nteeka ku loud speaker nga njagala bano abantu mbagamba ekisooka ekyokusenda abantu kiyimirizibwe. Ekyokubiri wabeerewo meeting waje tewali omuntu asenda kati ono kansala byayogera bijjawa kansala kwata akazindalo yogere byo badde yogera
Neda wati ugambi basenda kati ambulira yasende nyo kusenda abantu. Chenga sikati naye kyabaddewo mu myezi nga mukaaga emabega mukulu Kabogere yajja. Mwami Kabogere n'agamba nti mukulu minisita yamutumye batereze empenda ze n'ettakaze. Minisita bamalanga kisendijja. Minisita agambye tanasendako muntu. Amagezi genvaako jange n'abo abataka mwena minisita asooke bamanyi obunene bw'ettaka abatuuze abaliko bafune ebyapa muwulira abatuuze bafune ebyapa ati kubuulira zayogera nnyabo kati onale bweyogerako n'abantu bano kuliko abantu bameka onale kuliko abantu bameka kuliko bameka baliko baji be bameka bwe onale kukwata mukanono kuliko abantu bameka eka lukaga akibuziza kuliko abatuuze bameka Mukande balinga lukaga eyalona abantu mukaga onale babanyi bameka Mwana ziri kanisatu. Okay. Okay, nakati mbele ukola mmoja. Zidi mwana ho. Etakawira lika abantu bali kanisatu ndega kuliko lukaga. Tujja balekere takeyo. Oba ndo chapa tuandikire Uganda Land Commission. Uganda Land Commission e compensating bana abatuuze tubalekere ettaka basebo ne bannyabo eyo gye biva owulidde minisita Baramu Barugale agamba kojjange kakati nze nkukubidde essimu nga waliwo abatuuze abeemulugunya eneeraakaayi era nga njagala ekisongula abantu kisooke kiyimirizibwe. Baramu akubira tata wannammera akasimu wakati mu kumugamba ebigenda mu maaso ateekamu niye kyayagala. Baramu ateekawo oda ye kyayagala kikolebwe oba Ssempijja akyagala oba takyagala. Abo nno baSsempijja kankomaawo mbadde nyina kengenda okwongerako naye kankomaawo wuliriza kati okuva olwo Justin Nammere tekyamuyisa bulungi era enjawukanaze ne Baramu Barugale zinabategezesako ku makya weziva wezitandikira. Twabadde tuli awo lwaki tonzikiriza mu bigambo ebingi Justin Nammere yayogedde oluvannyuma lw'aka katambi k'enzannyi kemulabye. Oluvannyuma lw'ebigambo ebingi byonna byayogedde tugambe nti yasimatuse yakoze atya ayina ebigambo byayogedde ebyayitidde abangi bye balabyenga okusoomooza oba okunyoomoora tribe ey'Abaganda. Wano nno abakulembeze bakibira ki NRM mu Bendobero ery'e Masaka we basinzidde olunaku leero ne bamunaabira mu maaso boogedde bingi ngenda kuba byonna nga mbikuwa. Nakugambye wakisijja kazije okumanya amagezi gali e Buganda wano nga matono ddala. Eri mu West waliwo omwana eyeesimbawo bamuyita Mwine Empaka nga taata we minisita wa Agriculture Honorable Lwamirama. Sijja kikyusa naye sooka owulirize. Okuwuliriza kwe kujja okuyigiriza. Mu Western Uganda Banyankole waliyo Minister of State nga wa Agriculture Honorable Lwamirama mukwano gwange nnyo ng'omwana we yeesimbyewo ku Youth MP. Abantu bali ne bamwaganya ne bagatuwagire nnyo omwana ono kubanga tuba tukubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja liki ajja kuyamba bavubuka banne ate naffe tumutumenga ewa taata. Kakati nange Nammere ne neesimba mu Buganda nga Mzee Ssempijja ate ye senior
wa Honorable Amirama yali full Minister of Agriculture. Omanyi okuba nti omwana wa minisita gwali musango. Nalaba abasajja bakulu bwe bagwirana nga mwana wa minisita abeera atya mu parliament. Nga bajjula okwatika emitwe bajjula ng'okubeera omwana wa minisita gwe muki? Mukalulu nze nali nsingamu qualification nga nze lawyer mmanyikiddwa ndi mawulire ndi voko nga mutufu bonteeka wali ne benneesimbyewo nabo. Era n'omuntu gwe bannwanisisa nti yaba ayingira parliament yatuukayo teyayogerayo kigambo n'eki naye nga yakiikirira abavubuka mu Buganda. Yo juzi eriyo omwana maama we tuli naye mu cabinet minister kawala kalungi nnyo kasomera Cambridge mu bazungu kwogera bulungi kayina ID ennungi abantu b'engulu bagamba nti amaama ne bwaba. Oyo bye bigambo Justin Nammere byayogedde oluvannyuma lw'akatambi kali kensoose aka minisita Baramu Barugaale okukubira kitaawe essimu byamwanukudde n'ebigambo ng'ebyo okutwaliza awamu. Yabadde yanukula ebyo ebyaliwo mwalumiza nti bamulwanyisa. Kakati ebigambo ebyo bisiikudde mmeeme y'Abannamasaka bugenza okwongera kawungezi k'olunaku lwaleero ng'ebigambo bingi ebyogeddwa oba olyawo. Lwaki temunzikiriza ne mbibaweereza oluvannyuma n'enzija ne tweyongerayo ng'embeera yonna bw'ebadde mu bitundu eby'e Masaka. Laba obutambi buno ate nkomewo twolekere ensonga endala bassebo ne bannyabo abali ku mukutu guno ogwa AKTV Media akawungezi kanako olunaku olwaleero olw'Emmande wendi kankomewo tweyongereyo n'ensonga endala nnyingi ze mbateekateekedde nate akawungezi k'olunaku luno. Omuntu asobola okulimba ekiri ku mubiri gwe ekitundu ekyo ne kifuuka ekinene bw'omulimba bw'ataba wa kikaaki leero munene enkya mutono bwe tosobola kumanya omuntu alimba omubiri gwe omuntu alimba omubiri gwe ensi tasobola kubanga alina n'ebirala byalimba. Singa omukulembeze w'eggwanga lino Uganda tavaayo n'ayimiriza ekikwekweto ky'okukwata abantu nti olw'okuba tebawagira Nammere ekyo ekikwekweto we kitava mu kibuga kino tugenda kwogera ebigambo bigenda okwayanimiriza amatu g'abantu. Lwaki tugenda kubyogera? Ndi tubadde tusirikidde ebintu bino ebbanga nga tugamba oba oli awo omuntu ono President gwe yayamba n'abalala anaafunamu amagezi n'ategeera nti abantu alina okutambula nabo. Obulimba bw'omwana w'oyo tubukooye. Takyasobola kugenda mu Kereziya n'atuulayo. Talina wanzikiriza yena y'abalokole tebamwagalayo. Abakasiraamu nabo bennyini bamwekokkola. Kati ye asigazza baani? N'Abaganda naffe tumuvuddemu. Ate tuddemu tumulabe ku mikolo gya Buganda. Owekitiibwa Katikkiro, owekitiibwa Pookino n'emmotoka gye yagambye okuleeta esaana kuzira. Kubanga gw'otukulembera wano Pookino bwe tuba nga gwatukulembera totegeera kati ffe tunaategeera tutya. Yagambye tebategeera ffe Abaganda bye batukuzizza wano bwe baba nga tebategeera ne basobola okutukuza ne tufaanana ng'abantu twewuunya. Ate n'abantu abadde ku mikolo nabo mbeewuunya ne bekuba ne mu ngalo. Nibukuba ne muki? Ne mu ngalo. Ekyo kyali kibadde wano mu Buganda. Bakadde baffe, mikwano gyaffe, pulezidenti w'eggwanga otayingira mu nsonga zino, tetugenda kwerwanako ng'abantu. Tugenda kwerwanako ng'abatuuze. Kubanga ekikwekweto ekiriwo twamaze okitegeera kyakukwata abo abataamukola ki? Abatamuwagira. Ate naye akyogera lunye nti abantu tebamuwagira. Kati bo abamuwagira be baliwa. Akyogera lunye nti bamuwakalu kati abakamuwa be baani? Yakyogera ngo ekyankwanzi mwakiraba tekyali ku mawulire gy'abakulembeze tebampa kalulu. Kati abakakuwa be baani?
N'olwekyo abasawo bali mu makomera ku poliisi tebalina musango gwe balina poliisi ebulidde musango gwe bateekako egamba neffe tukole tutya IGP poliisi yo obanga tosobola kukola mirimu gijje mu Masaka tujja kwekola mu security yaffe ng'abantu kubanga abasajja batu bali ku bunkenke kati ffe twasazeewo tutambulira mu bibinja abantu ng'ebikumi 5 ate mponva wano nga mpadde ebiragiro tewaba ssentebe wange n'omuweenaale mwagenda mu nkiiko za Nammeere nti bakuwozesa tozigendamu tewaba muntu yenna weenaalemu ze ntwala enaalemu wano teri mulala tewaba muntu yenna weenaalemu adda mu nkiiko za minisita Nammeere kubanga we baba tibayita babatulugunya we babayita babanyigiriza minisita Balamu abadde agezezaako okukola omulimu omulungi n'ebibadde bigenda kulale na mumbadde mubiraba buli wabadde balaza babadde balumirizaani omubbi buli wabadde balaza badde balumirizaani omubbi kato tukimanyidde ddala mukama waffe president wali otandika wembule mu ggwanga muno waleeta omusajja omulungi ennyo gwe bayita Kayanja Kayanja kye yakola okulwanyisa obubbi n'alikulutinga ababbi bangi basobole okulwanyisa obubbi kale tetuganye ti mu ministry wataddemu omuntu omulungi nnyo Balamu n'oteekamu n'omubbi tetuganye naye kale oyo gwe wataddemu yali badde ate omuzaaguza wa ebbali kubanga oba omaze omuwa omulimu abakulembeze bange ab'ekibuga kino bannaddiini abatukiririzaamu mwena mbategeeza nga ssentebe w'enaalemu abalamuzi abafuga eggwanga lino muleke kwetiiririra mukole omulimu gwammwe kikugasa ki okutambulira ku bulimba ebbanga eddene kisingako okukola omulimu gwo mazima n'owoova ku mulimo Owekitiibwa Pulezidenti tukusaba amaanyi g'owa Nammeere gakendeeze Nammeere atuyitiriddeko akuba abakulembeze n'atyobola Chairman Bulegeya yatuleeta mu bukulembeze Chairman Bulegeya asitudde NRM wano mu kibuga Masaka ffe twate twambala t-shirt za movement Nammeere avuma abakulembeze Nammeere tawa abakulembeze kitiibwa buli muntu yenna amuyisaamu eggaali buli woofiisi agenza agiyingirira yekutte Chairman Ntale tuwangadde naye ebbanga ddene musajja mulwadde agenda kufiira mu kkomera alekewo abaana be alekewo mukyala we famire ye esaanewo lwakubeera muntu omu taata we Ssempijja naye alina ebibi bye yakola naye ebyo byonna ne tubisirikira singa naye wali omutwala nga ye bw'atutwala yandibadde ali luddawa Nammeere yeetereeze awa abakulembeze ekitiibwa omuntu bw'obeera mukulembeze ebintu ebimu obireka Sebo President tukwebaza okutuwa Minister Balamu era sebo omulimu ogwo gumugjeeko ogulekere Balamu omuntu atasobola gatta abantu b'enaalemu nga Nammeere oyagala tumukolere ki tetulina mubaka President wane Masaka ali mu ntalo buli kaseera ffenna atuwalana atutiisatiisa okutusiba lwaki nakaba maaso ga President munjaka ab'emyaka 5 nayina ennaku toyinza kuŋŋanda kuyingira kulaba President kubanga lyembonaabonedde NRM senga ffe tuganyira ne mu NRM kati senga ffe tulina ebife by'amaanyi mu NRM President njagala okutegeeza Chairman Bulegeya mukwasa obuvunaanyizibwa atwere tukusinkane tukubuulire ebituluma otherwise tugenda kuva mu NRM nze ndi kada we NRM President nze ndi musajja Munyarwanda taata wange yaŋŋamba bwe baava e Rwanda bajja babonaabona abaabasenza Baganda uliya bulungi abaabasenza baki Baganda ne batwagala nnyo ne batuwa n'ebibanja ne tubeerawo wano singa tebasenza bakitange nange sandibaddewo sisobola kufulumya statement egamba nti Omuganda tategeera njagala okubategeeza n'Honorable Nammeere taata walabika Muganda taata walabika Muganda taata walabika Muganda bw'aba yagambye Abaganda tebategeera aleka yavumye ne taata we omwana atuuka ku level evuma taata we gwe President ng'okyagamba nti omuwe ebifo ye President bw'abantu bubawe ebifo bakebeza emitwe President abantu bubawe ebifo okumanya minisita ono President gwe yalonda weka yayimiridde mu lukiiko n'agamba nti Abaganda tebategeera ate era sikimenyawo
bwe tubanga abaganda tetutegeera ng'ate gy'omusindisa okukola emirimu gino tunaatera okulangirira ekiddako kubanga bwe twali tugenda mu NRM twagenda ne twewandiisa tewali muntu yatutwalayo kwewandiisa ffe twagenda ne tukola ki bwe tubanga twewandiisa tugenda kulangirira ekiddako era mu lukiiko lw'abamawulire ate tetugenda kulangirira kiddako tugenda kwogera byonna ebyabaawo n'okufuuka MP tugenda kubyogera ne vidiyo tugenda kuzita kubanga abamutikingira obulu ne buteeka mu box tubamanyi tugenda kwogera ebigambo byonna bwe tuba tugenda kuva mu kibiina kino nga tulaba kye kimazeeko emirembe